Kale omuwala ono gwengenda okubanga mbalaga namukyazaako first time ku program bali bagiyita yali ya salon bali bagiyita Kisimbe Kiroke long time ago era by then producer ngole muyita Isima amanyi nkoze programs nyingi nnyo ne muzaagala ndali Kisimbe Kiroke mwajagala nnyo naliko n'omukulu amanyiddwa nga Amoti ye kigamba plant it and lock Kisimbe Kiroke naye nga munange we tuva waawo omuwala ono amanyiddwa nga Landa olunaku lw'eggulo yafunye management empya era nga bibadde mu nkuubo for a long time nga bagamba Landa yavayo mu Texas management nadde no mushwa events washwa management era nga nyako yakoko ku background years zino managers banabiri the Texas ye mukulu twamanya nnyo ku biseera bya fresh kid yaita fresh kid namanya ko ne ko fresh dad ebiseera byomujjukira nnyo yasingira okukyaka omukulu oyo wa the Texas management manager bamuyita watya erinnya lindi erabidde manager Francis yes manager Francis mujjukira mu nsonga zo gende wa minister na kiwa kingi yeyo management we yavayo fresh kid ne basigninga Landa ono yakubira akayimba akamanyiddwa nga namundeyo fetubeyo eyo batwala speed kokomanja Lawrence adanso okuzino ide manyi okuyimba baomba yote kati munange mujukende omwalo yabirako kone wa Pallaso yakola kone collaboration ne Pallaso by then ngacha management nayo kagenda mu Texas kadeni sure management yeno management wa events omukulu ono gyabadde signingamu abayimbi abanyenyo era ng'omuyimbi akasemba okuvayo yamanyiddwa ng'omukulu omuyimbi amanyiddwa nga Nina Rose number 1 Uganda's property yes Ugandan property oyo omukyala era kati nga togere kyamujja because bali bamaze omusigninga mu black market music ngereno inamu abayimbi bangi nnyo okuli Angela Katatumba okuli Daddy Andre kwegamba ensonga ezo naye yamuleta muntu ala mwedi management yali omukubias Daddy Andre producer wakabi atenga muyimbi naye nga kati era we yavayo ne bagamba ani gwe tuyinza okuddamu okusigninga abayimbi abato bano nga tulabaye wakabinyo nibagamba Landa kano kali kata kasi small kali brown kafa kagala fana munga Nina Rose ateka wanvu muko ateka kubarwaga dance olo wakabi ngaka katukalete so olunaku lw'eggulo twabadde wali ku Red Terrace ku bara ya mwala amanyiddwa nga Shiba wali sezali nga agende emuyenga we yamukoti akasozo gende emuyenga awo nyini bwetwamusinkanye omukyalo no nga bali management n'ebbiri bali nga bakola transfer eno waliyo the Texas management nga teno waliyo Sure Events kati niwakwata empapula nibazi official nibazi andingira eri Sure management eno era nga munange awo olutalo obw'omuziko ogenda okuva ogw'amanyi nnyo bagambye muno omukyalo namanyirwa nga Landa agenda kubafuuka Uganda's problem muve ku byakabako muno Uganda's simanya dynamite ono agenda kubafuuka Uganda's problem era nga tugende nga tumulinda because agenda kubakuba omuziki ogwakabi enyenyo so kambaleko ku interview nga ezabadde ne Landa byayogedde ebyagambye byagenda okubanga akolera eggwanga Uganda na music entertainment n'okwebaza omukulu amanyiddwa nga manager Francis okulaba muno amumanaginga ekisa kino neyo byamutuusirizako kuba akoledde ennyimba nyingi zibadde ennyimba nga 3 ng'ate ennyimba zino zibadde za tabumuko wano mu kibuga Kampala so kansoke tugendeko keno ate tumala tumere nga tukomawo ne interview ezendala nyingi nnyo tovaawo wano wennyini ku Celeb Jazz kye nagamba kikimu gwe muganda wange ndaba kyokola kikimu just go down and subscribe so kubanga te tubaako kye tuteekako ettafaali ku sheno ne ku page taganyet like baba tukiridde management yange jembaddemu ya Texas then ne boogera ne manager Francis nga betaaga Landa so ne tulamu meeting nga Texas management ne tukyogerako and twagenza olaba nga bye baleese down the people bye boogedde nga biba biyamba Landa so lwakuba manager Francis anjagaliza so n'asalawo ampeeyo so bali oku appreciating they gave him something they paid him some money bwekityo bwe kyali Sure Events ebadde in partnership ne Nina Rose have you come to outcompete Nina Rose because tulaba ne stage y'omuyimbi yemu si bwe kiri I don't think so kubanga ntandika oyimba fine babadde bamufaananya but nze simuyinaako obuzibu bwonna I'm not competing with her she's a good artist talented I like her music so abayimbi babadde bangi I don't know why Sure Events yazenge noonya Landa maybe gwabadde mukisa gwange but we are told ntino eno deal yabadde ya sente nyingi so tubulyako transfer yabadde ya sente meko kujja mu Texas okutwala mu Sure ebyo janoonya manager Francis obimubuuze cause saagala nze byogerako all I know is that they gave him money to appreciate okubawa omuyimbi funyemu ebintu bingi kuba bambi yali yaka losing a fresh kid ate nga yakansayininga ate ne tuyingira COVID
manager omulala nga yakafuna omuyimbi Jowy Landa tetukyakola omulala bayimbi bangi tebakyalina management right now abasinga babagobye but ambeereddewo nga buli kimu akimpa tolaba I look good abadde ndabira bulungi buli kimu nga akikola ne music nga tukola mu covid so he has a big heart. I really appreciate him. Era mukulabirira obulungi wabadde bitambula nti no wafuuka mukyala. Ezo ngambo z'abantu I don't know, people talk ebyo bibangawo nawe bakwogerera nti keize naku zino biki bena abakazi okitegera bibaawo naye si bwe kiba. He's like a father to me. Ambeereddewo bambi zinali manyi obajja kungoba engeri gye tuli mu covid tetukomanya abayimbi bamenya fulumya ssente naye nga temuyingiza so he was there. Management ya kumeko kubanga twakula kuva eri ku Pallaso oyingire mu Texas kati oli stability. I know management ya kusatu but eri ya Pallaso bebandeeta kale mu music industry but waliwo ebyatuukawo so amidst the way then I got manager Francis. Yeah, because eri naliyo only for 6 months. Yeah. Bansuubiza naye action speaks louder than words. Mugenda bamulaba ebyakabi ebijja. I'm sure mugenda laba Jowy Landa yani. Yeah. Why Jowy? Yeah. Laka wali mu vacation senior 6 ngosoma. Are you wena kweyongerayo okusoma? Sure yonke yakusuubiza kwongera okusoma kubanga France yakusangira wali mu vacation senior 6 ngosoma. Kati simanche kiddako. Wena kweyongerayo okusoma any course erigwe kiri. Well, of course tujafuna engeri tukikwasaganya like natukwasaganya business n'okusoma. Byonna tujaba tubikwasaganya. Yeah. Contract ya miaka. Ebyo biri personal my dear sagala byogera mu media. Tolooza nti balinamu ebirowoozo ebirala engeri gye basayininga abayimbiga balowooza kinga. Nze kyobamanya nazze kuba raga to conquer the industry. Nze byo sibifaako like kyemumanya nze Jowy Landa I'm bringing music to you. Just support my music. Ngenda bakuba omuziki. Yeah. Apart from Texas, okusamushwa music okutembeya. Texas ekuyamye agwo omuyimbi okola ku music kubanga obadde ngo omuyimbi yakuba African girl mu nenye waiter tutukudeko mu gundi mu Texas ntino okuza kulimba n'olumu. Texas ekole music. No, because you don't follow Jowy Landa naye singa obadde onfollowinga. Me, I appreciate buli muntu gwemmadde naye mu music journey ayina kyanyongeddeko. Ayo olimba Texas bekoledde. I have Nino Limaraito Mvuga. Newe nali nyingira Texas nakola remix na John Black yetowelumya mutwesi. Yes, it has a video. I have a song called Mbukuli. Zona zikolede mu Texas. Yeah. What's wrong with the promotion? My dear, just know mbaletera omuziki ogwakabi. Jowy Landa abayimbi bangi bayokanye ne management zaabwe nga bakaziyingira. Gwinayo guarantee kikyolina nti temugenda kwawukana buti. Kisinzira enkolagana joyina ne management yo. Naye mba mukwataganye bulungi kati singa mbadde sikwatagana bulungi na manager Francis. Nandi badde nziruka buddusi ne ngambo waayo no kamudukeko because abayimbi abasinga kye bakola but nze ndi muntu mukaka so I had to calm down etukakana nenvayo mu bulungi and I believe I'm going to work with Sure Events mu bulungi tugana batukwatagana nga ne music tumukola bulungi. Ya omuntu omu yalivuddeyo n'agamba Jowy Landa alabika ali weak hearted. Ali what? Ali weak hearted management. She doesn't settle. Oh my Prove it to the world. Oh my God, music is a journey. Abantu kyenino bagamba mwe just musubi Jowy Landa agenda bakuba endongo. Yeah man. Jowy Landa. Yeah. Ngamalizira musudani. Mukolabeko ne Pallaso ngamukola oluyimba lwerumu ne Pallaso. Of course. In a good terms. Pallaso is my uncle. He believes in me. Actually, we even talk. He's my friend. Just know we have a lot of songs with him. Yeah, tukwatagana. Nze sina beef yonna na muntu yenna. Yeah. Kasamba nga nakolako naawe. Jowy Landa, ngenda bigenda babiri ne kino kye kisooka. Omuyimbi wava ku lebe endala n'adda ku lebe endala. Abantu kiba kiraga either eriko gy'obadde naye eremereddwa eno nga ezze transfer etuuseewo etera lwaki ezze mu bwangu bwe buti kuba ku lebo gy'obadeko ya Show Events eya the Texas ate omaze kuwadde emyaka gy'era ebiri
No, sigama nti tulemereddwa. Twali tukola nga tetulina buzibu and we had a lot of projects for next year. But when sure events we bajja ne tutuula wansi, fenga aba Texas management balabanga bye baleese bilinzo tuusa omuyimbi waggulu okusinga ffe kye tubadde tulina in plan. Ekisembayo saagala kikunyiize abantu abakisiga bakubrandiza ennyo nga Nina Rose ng'egye bakutunuuliramu. However, Nina Rose abadde ku brandi emu eno gy'ozzeeko yennyini yakolerako ye abantu ke bayita akalango okuyitamu kiyitamu buyisi n'agamba nti tebalina contract na sure events yayitamu buyisi. Lwaki Jowylanda gwe balonze mu image eno tekikunyige gwe ng'omuyimbi? Nze tekisobola kunyiga, nze nina abafani abange nga Jowylanda naye alina abafans ababe. Abakireetawo we bato just because we have the same hairstyle. Naye omuntu osigala gwe we have different voices, tuyimba ennyimba za njawulo. Yeah. Omama nga ng'onyirira. Webale kusiima. Waliwo amamirira? Sirina. Sirina ate saagala. Saagala. Ebisembayo eri abalabi baffe bonna tumalirize bannange mukibuloza abalabi bonna bafans ba Jowylanda kyemuba mumanya ngenda baleetera omuziki. Right now ntadde oluyimba baluyita Mission Impossible. This is my first project mu Sure Events. Mugenda ba mulufuna naye kyemuba mumanya ngenda bakuba raga. tumaliriza